njagadde mbalaga omuvubuka oyo amaze ebbanga nga yeefuula kyatali, nga yeefuula mukazi oba endabika ye nga yagikyusakyusa. Bw'omusanga omulabanga mukazi nga bw'olaba ebifaananyi ebyo, oyinza okugamba kawala, naye ennaku bbiri emabega kyazuuliddwa nti muvubuka, ng'ate bulijjo bamuyita muwala oba bamuyita mukyala, kyazuuliddwa nga musajja. Entabo yavudde ku ki? Omuvubuka ono byaviiridde ddala mu bbaala oba mu makiraabu eyo gye mutera okukyakalira. Waliwo omuwala eyamwesibyeko nti amubbyeko akasimu kano buno bumapeesa. Ekyavuddemu nga bw'omanyi, tumukebere okumuzuula nga si muwala, nga mulenzi, era ne biwanvuyira dda ne bamutwala ku poliisi. Poliisi n'emukebera bulungi nnyo nga talina mabeere, nga musajja. Omuvubuka ono poliisi yamaze n'emutta, naye omuvubuka yannyonnyodde, yayogedde ye nti ekyo kyali kyakola awulira akyagala. Omuvubuka ye agamba nti kyamuyisizza bubi nnyo okumuswazaswaza olw'ensonga nti ekyo kyakola abadde akyagala era akyagalira ddala. Omuvubuka ono ku TikTok oba omuwala ono ku TikTok yayita Sinfulu Baby we yayita bw'atyo. Byewuunyisa naye nga kimulina okumanya abantu we batyo mwe bali muno mu Uganda, abeeyisa we batyo ne babbako abasajja ssente. Omusajja alowooza akwanye muwala n'abeera ng'amwetolooza ng'amuggyako ssente ze, bw'amugamba nti jangu tubeereko ffenna mu nsonga ez'ekikulu, ng'omuwala yeebuzaabuza oba ng'omuvubuka yeebuzaabuza olw'ensonga nti aba yeefudde kyatali ng'abba bubbi ssente mu basajja. Kati noono bw'atyo naye bw'ali. Ekireeta ekyo kisookera ddala mulimu ababyagala bo ng'awulira ayagala kubeera muwala era ng'abeera mu bawala oba ng'abeera mu bakazi, abo mwebali. Naye ebiseera ebisinga ekiva mu ekyo bivaamu ebitali birungi, bayingira emize gino egyo egitali birungi gye mumanyi, n'abalala bakibayingizaamu bakibatendeka, nga bakibatendese mu nkola ya ssente nga bwe nkugambye. Babeera bakuula abasajja, babba abasajja. Ekirala abaana abo ekintu ekyo bakyeyingizaamu nga bakyali baana bato, naddala nga bakyali ewaka. Mu abazadde bwe mulabanga abaana bammwe, mwana mulenzi naye yeeyisanga muwala, akola ebintu by'abawala, ayagala kwambala ngoye z'abawala, kwegamba ng'enjogera yonna alaga ya muwala, kiba kikulu nnyo. Oba oyagala omwana oyo aleme genda nakyo mu maaso, olina kimugaaniraawo ng'akyali muto mu myaka 10, 12, 13, 15, bw'olina omugaanira ekintu ekyo nga okyamufuga ewaka. N'olwekyo abaana abasinga bava nabyo ewaka eno ekintu ekyo ng'abadde nakyo, mwe mukanya muwaana nti omwana ono yakulanga bakazi, yeeyisa kikazi. Ekintu ekyo osanidde obeere ng'okimugjamu, kuba eno gy'alaga agenda kikozesa okubba abantu, okubba ebintu by'abantu mu maka, okusobya ku baana bammwe olw'ensonga mubafunanga abakozi ewaka, ng'omanyi ofunye muwala oba mukyala kumba ofunye mulenzi. N'olwekyo emize egyo abaana gye bafuna nga bakyali bato mugibajjemu nga bakyali bato. Tokkiriza mwana kweyisanga muwala ng'ate mulenzi, beera ng'okimugjamu. Omwana ng'oyo gwe mulaba oyo, simanyi Sinfulu, mwabeera mwabagayaalirira ekintu ekyo ne kikula, naddala mu abazadde ewaka. Kibi nnyo abaana abo abalenzi okukola ebintu ng'ebyo ebitajja. Ndowooza ennaku zino muwulira nnyo mu maka nti tubadde tulina omukozi nga tumanyi muwala kumba abadde mulenzi, amaze ewaka omwaka mulamba, tugenza omuzuula nga mulenzi. Okumuzuula amaze kubba ssente, okumukeberakebera bamusanze mulenzi. Ndowooza mbiwulira nnyo mu maka ag'enjawulo. Abaana abo kati bameruse bangi nnyo olw'ensonga nti abaana abo mukula mubawaana nti mwana gwe wakulanga muwala n'otakimuggyaamu nti wadde wakulanga muwala naye oli mulenzi. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira.